volume obulamu bulungi kozati ndi mugole nkyogenda kuyimba sinakuwokana buterezi tukusanze ku sound check ebyuma biri bitya owulidde otya batugamba olina okuŋŋamba kati kubanga obadde okimusanze ku sound check kiki owulidde nkuledde bulungi weetegese otya nategese bulungi set ninda lunaku lwange njawulo ki kyolunaku lw'enkya abantu kikyaba basuubiza enteekateeka nnungi nnyo security gulugulu nyimba nyingi nnyo bayimbi bangi abalungi bangi so buli kimu tuli bateeketeeka olina ennyimba ezisoba mu 50 n'omusobyo afrika neggalawo saamukago naasobola ozimba zonna n'ozimala bwaba bazenga zakuyimbirwa musanvu gwatugamba abantu endongo egenda kubeera nnungi nnyo buli kimu kigenda kubeera kirungi nnyo olunaku lwankya lwaki osazeewo okukola concert mu bino ebiseera biseera bibadde twakumanyira mu January covid yateekawo olutindo ebintu byonna byonna ebyali ebyemabega nebidde emabega so kati mulimuwadde mbulikyozinga deeti yonna gyakoleramu olina ekibuuzo oze oteeka concert gigye wali otegese n'ogamba eno yekyansingidde obeera nga bw'oyogedde ekirungi nawe obadde ojja ensonga lwaki omanyi lwakiriza ebikola eriwe yali embi sikubeera mbi naye nawe ng'omuntu obaako ekusingira abantu babadde nga bampagira bulungi nnyo dda omulundi guno suubira okuba nga yegenda okubeera esingira lwaki ku mulundi guno olowooza bwotyo preparations oba n'ebintu bikoze bulungi ate abantu bali endongo eyaddala omwaka guno yanja so that's why nsobola okubeera gwalina n'akayimba akaliko nze nina ennyimba ezisinoka mu kabeereko akamu nze nina ennyimba ezakabi so nsuubira okubeera nga kisobora kubeera abayimbi abasinga bakola concert batusuubiza ba surprise artist gwolinayo okubona tutegekedde surprise okuddamu abayimbi benina bangi abalungi bangi ate nga bakigere kubanga twagala cream bw'ogamba ekigero kiba kitegeeza mu Uganda omanyi abayimbi emitwalo egiri osuubira bonna tibagenda kuyimba emitwalo ebiri okakasa ekanga mwagala kulimba bantu ate siri mulimba nnyo bayimbi bangi so tukavudde kitalawo David bintu ki ebisinga okujja ku bwenga omuntu era how do you handle that pressure ndi muyimbi wenyiigamu katono music yamalako ebirungi mbeera mpulira music ebintu bingi n'obulamu buyiseeko nnyo nnyo naye tosaga kumpayinza okubayika kumanyi waliwo omuvuzi wali eyo ng'agamba David mumanyidde ebbanga naye firimu oli mulabi wa firimu ebintu ng'ebyo era firimu ki gye wali olabye n'ogamba yakyasinza okunyumira omulabi wa firimu nakinku kati nakinku firimu nyingi nyo ezinoma 24 yanyumira nnyo nyingi nnyo God must be crazy God must be crazy nyingi nnyo movies David Lutalo waliwo omusajja omuvubuka akufaanana omumanyi waliwo gwe nalabako ng'agamba nfaanana ye akukusaagamba akufaanana naye abantu okozeeko yetafumboloza kyova olaba nga njagadde kikuba nedda naye abasajja bano bagenda ne baddamu ku nnyimba zo ne balinnya ku siteegi ebintu nga bino bikutuukako owulira otya oli singa addamu nga teyeefudde weefuuze nze naye bw'aba yeefudde nze kisoba bw'aba akikoze bukozi nga n'abantu bakimanyi si yenze infact oli bw'aba akufaanana n'akola ennyimba z'awantu eyo naddala mu byalo abantu bayinza okulowooza mbu yegwe so nze mba muadvise ng'akola ezize abantu basobole omwawo asobole n'okufunamu Mr. David, mbadde yakubuuza ku price ya event nti wano ku Africana ordinary gimanyidde ku kyebiri kinyaala wagitadde ku kyesatu ne struggles oba challenges zetulina ez'economy eri omuntu wadde nti wasinzidde ku kyogamba nti kamusabe ekyesatu besides nti kosi zizokubeera waggulu ekyo kizeemu sigenda kiddamu gwe kennyini gwobuuziza n'okiddamu ngenga bw'olaba wano
n'okubiteekateeka na buli kimu okwagala obakolera ekirungi nandyagadde mbateeka 5 naye bwobasaba 5 tojja bakolera kirungi omuntu akiri omuleka n'asonda essente ze kuba omuleka n'asonda essente ze n'alaba ekintu ekirungi kibi nnyo omuntu omusaba kalulu 10 n'okola ekintu ekiri fake so ekirungi onyambeko kiddamu nti okusinziira ku kyolaba omutindo twagususizaamu kutwajanjawazizaamu okusinga gwomu ku bayimbi betumanyi abasinga abawagizi mu ggwanga Uganda era tusuubira enkya bagenda kujja bajjuze wano wonna mu mateeka naye lwaki wasaze lwaki tebagenze ku ketoko okubanga mbadde nziza okuyimbira abantu bangi klasi ez'enjawulo waliwo abantu aba klasi esookerwako middle class neyo esembayo bonna ku lw'okuba nga mbadde mubaduddo bayimbiramu okuva covid weyajja so bonna banenjala mbagatte wamu then oluvannyuma ennyonta eyo bweneggwawo n'omukwano ogwo gwe tubadde tumiisinga lumutalaba ku munne bali ab'emmeeza sibalabako aba VIP sibalabako ordinary sibalabako so omukwano ogwo omanyi bw'olaba ku muntu akasigiri kakukakkanako kati akasigiri ako kanaggwako then nga tugenda omanyi waliwo classe eno gy'olaba eno teyagala nnyo genda eriwa eri ku kisaawe kati ate nayo this time badde nzitale so mbadde nogatta ate wano abasookerwako bajjawo aba VIP bajjawo ab'emmeeza bajjawo so nenesanga nga nira bateeka era ogikulawo sana kyankuba ng'omu ku bayimbi okusinziira ku Guinness Book of Records abatatondebwamu okuba ng'evolo lyabwe simanyi twebaze Katonda twebaze Katonda simugattika bane manyi olina pulamu sigattika Katonda yekka ate muba mule we beetonya nensaba kubanga mwesiga naye akimanyi nensaba negenda omanyi betubabuuza mu baserebu baffe mikwano gyaffe tutera bijja mu bantu bebatutuma timukuba tetukuba naye tebiteezalo omanyi ennaku zino abayimbi beggulidde omuzogo okuba nti naddala abaserebeti ogw'okukola emikolo nga beekwesa abantu bagala kulaga abakyala baabwe abamu babalaga gwe tusuubire mamu abaana okumutulagako official olunaku lwekya eno kyo sikoze yakulaga simwoleso gw'abakyala yabafaani sigenda kwolesa buyinsi sikize ku mwoleso gw'abakyala era yogenda gitegeka nayo ngeyakuyite muganda wange kugulwawo ku makya saawa 3 naye kyo twagalira ekyenjawulo ekigenda okubeera ku sho kyekimu ku byenjawulo ebigenda okubeera ku sho yenkya nti bagenda tandika misana saawa 9:10 ndongo ekaabe kati awo tulaba atoma paka sawa ekisembayo neraita not waliwo omuwagizi wayagala okumanya wagira omupiira wagira tiimu ki jase ekyokka anti emipiira gyagundi egyebweru oyogedde nakujawano ogambe kale tandikire wano tugende ebweru ejawano gyatulemesa nakyogera ddi nti tuli ku tebo waggulu wa tebo tutudde nakiddamu emirundi emikmwabasenolyonna mutukolingira muzimanyi bagenda kugwa ne bakuba obufaananyi enjovu eri kati bweterengejja ogwo ne tujukuba mwemumanyi oli musajja wa Seno ngenda n'ebungereza nenguwagira ate ekirungi si kusente z'omulimu w'omusolo kubanga okuba tiimu ekulemye okwogera ndi wasimu badde kyoba nanjogera n'omwana abakyati badde twagala ojogera
ekituufu gutusinga ensonyiwa guno omulembe guddako kitaffe mu byonna buleme kubeera butyo ntumbudde mwana w'ewengo mwebazanya bankumite mwe mulabe emikwano bwe mulabise nawe ekityo kansooka ensiima abasomesa kyamaanyi nga bwompabulamu enkola mukyo mukama nkuddizengawo sebo omukadde wange kwebaza ntya munange na 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 leli leli lele
alikola shinani mama titatila no alalile wewe kozonyumira mukwano gwange kalondalula obukumba ngenda bukwambalira abantu mulwadde kuddagala sinyorita bwekaba gwamponye ennyota ombeera mu ttaka omukwano gubimbisa ennyanja jangu eno Io masito, baby pola kukato, ninga